Mukutu gwa Megatron wamu ne Nudi Ntege tukobaza no Jose Berango tulaba muzere Megatron ge manya ndi ne Nudi Ntege nako olwalero apiji bitambula mu gwanga Uganda mole gatambula butogerera Chairman Nyanzi bamukwatidde mu State House Entebbe ng'agenza okukima ensimbi bamukwatiddeyo namere yamukwatiddeyo State House yabwe eri Kavule ne Honorable Nsereko namulaba yageze promote home era yafunye sente yakiriza no kuwa obujulizi kuwaisa mufumbiro Edi Mutwe Bubiyanga Akireo Kivumbi n'abalala bangi nawo tugenda beranga tuyitawo olwalero Honorable Minister Minsa Kabanda alayidde ndala by'abantu balidde mmere banywedde namyalo akola byafaayo kwegamba ekibaddeawo kibadde kinene tutyagerako wa speaker Amongi Anita emotoka gye yagula ekyaleeta ebizibu namere yavuddeyo n'atabukira Kabanda wesonyiwe NRM wakwata omukazi ayambadde omusajja ayambadde gomesi n'omutwala wa Mami Museveni no Basente ebyo tugenda nga tuyitawo agibuza ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya oli otya muze ndi clear bannayuganda bongedde okukuwagira bakwagadde bibale kunja mwebale kutulaba byonna gye musinzire okutulaba abali mu America, Canada, ensozi waliwo obugundi obuli awo Latin America, then South America, Europe bakwagala okufa muze ate kye nayagadde nange nagenze nenkebirako India eri bweti Palestine ate kwezi kye bamukola egunde twebondolo wala akabuga kali eyo Bogota Bogota ina ya Bogota baagala kwezi Robinson nabaddeko ne Sudan eyo era president wa Sudan wakutafuna kazinda leo dajja mwe ayagala kwezi nti abantu be Sudan baagala kwezi abantu bene Bogota awo wacha Colombia bagamba kwezi Paraguay Uruguay akutta Kazakhstan Thailand Bangkok baagala kwezi simanyi kibasinga mwagala omukutu gutambulira nnyo Colombo bufundu bubi kwezi omukutu gutambudde abantu olaba okuba n'owaguza paka Colombo yise mu Uganda wano noyita East Africa yona n'ogikuba oli Colombo Indian Ocean n'ogisalamu busazi Pacific bw'ate Antarctica gemanyi g'omutimbagano so Chairman Nyanzi gutuba twandikirako ndowooza tandike ne Nyanzi Chairman Nyanzi nfunye obujulizi wano obumulumiriza bamukwatidde mu State House abasajja bagamba nti bagenda kutaba sibi akyawedde aba opposition bebayita abagira mu kalulu babakwata lwa byabufuzi mwavoma buno bukofiira simanya biki mbu enteeseganya zawedde Nyanzi yakigadde nsi Nyanzi ataba abamu kubasabira Nyanzi bali abavubuka abalala bagundi bano Abedi Bwanika naye Nyanzi mbuya ayagala kifo kye KMP anakisobola mukazi ayagala KMP Kawempe South ayagala Madina Nsereko ate abantu be Kawempe bamugambye Nyanzi bayagala kutuddamu tukasimbe mugonga akateekewo tubale bubazi bagambye Nyanzi bayagala kukasimba mugongo mu kisaawa afuneyo ebisaawa bina ku makya tulonda beeno teri agenda kuwa Nyanzi kalulu obululu ne mbagamba bannaki kibuga kyafuuka ky'opposition be batulwanirirako nti Nyanzi alwanirira ani ne tugamba tekisoboka Nyanzi chairman Nyanzi ne baŋŋamba nti n'ekyokubiri yanyaga kinyagi yali wakusatu oyo yali mu kyokubiri waliwa mitalo lwaki alwana nnyo kuyingirawo mbwawulira ayagala yalifanga tasaavinzeeko tabeddeeko MP kasaali chairman yenze mu family yonna nze ndi basifuseeko oli muganda wange bawa bafuuka MP ate nze muganda we lwaki muba munnemesa so Nyanzi nabawa babuusabuusa tugamba nedda byonna bya bantu mpalana nge bantu bawalana nnyo Bobi Wine oyo kati n'abamukwatako alimu bajja naga kanjogere kino nakiri ne ŋŋamba naye nze nga Nurudini kwe kunoonyereza nakwatiriza Nsereko Muhammad Honorable MP ng'agamba ati beetonda bagenda kutandika okubata olira
bagenda kubata kutandika okubata ate nagamba twali wano ku live negga nti Nyanzi yasinkana President Museveni eggomba n'owakana owulidde byebyo yasisinkana President Museveni eggomba bino bya Honorable Nsereko Muhammad n'owakana era naffe ne tuwakana n'asaba n'obuwumbi 3 nze buli kyenkugamba yasaba obuwumbi 3 bwali bwaki alina ne promoter bamutere naye yeyozeeko ennaku ate siabitex sibajjo baamutwala naye lwakuba oli sajja wemakindye oyo gwe bagambe yamutwala wemakindye naye ye kaata ayogedde erinnya naffe tetulyogera yagenda ne mutabani we Nyanzi yagenda ne mutabani wono awo si kiwakana kyaki Churchill sentamu ebyobufuzi neeyongedde biva awo kaakati ate bwino omuddamu emabega ojjukira Churchill ne Isaayi ku makerere wano nga bamulemeddeko ebbanga ly'anaamala nga omuganda waawa ebbanga lye bajja muzannyira ku bwongo nze obwange teryateyo ne ate kati osanga omuntu eyo olw'okuba obizanye n'akuvuma n'embwa ne yeesigama ennyama balimba be bonna bali mu masuulu otegedde bayambala na suuti aye Museveni nti yajjire mu saati y'enjeru ngamba bano abagenyi be Ani mugenyi we bagira mu suuti kino akyogedde wano kubano kwabadde kulayira misanvu yajjidde mu saati ng'abagenyi bonna bajja engoye ezimasaamasa essuuti ziri amataayi matika n'agamba nze ndi mu saati ate enkolere made in Uganda n'aga kati mwendayirira enkofiira yawa ebigambo kyamaani Nyanzi byebyo Chairman Nyanzi nze ndowooza President yandimuwadde ssente ezo teyazimu ayinza okuvirayo obwereere amwongere awummule n'ebyobufuzi Nyanzi baba yafunye ssente ezo naye byabibaddemu anti oyinza obibamu nga tobikola bulungi naye nga mwoli abyesibamu bwesibi Nyanzi mwali anti abibamu byakolamu byetuwakanya naye nga abirimu kuba yeesimbawo okitegedde ali ku kakiiko yali Saabakunzi kifuba musajja wange ani owawana Lubaga engato egudde olubege musajja wange werubaga musajja wange mumanyi eyajjanga wano musajja waffe ono werubaga yatwalanga katolu bamukooti ono yajjanga wano ne mugulira amazzi Buwembo sebe engato olira oyo anti yajjanga wano ng'engato egudde olubege kati alina nze nalabanga terina lubege naye mbadde eggamba Nyanzi nga Bobi Wine kyekiseera yadde naye bagamba alya ssente naye ye teziri nnyo mu ttaala tazirulunkanira nnyo butereevu mbadde ŋŋamba kya Nyanzi awummule politics na bino byasaba ebya okuddamu ogenda mu kkooti ne Madina Nsereko agenda kwongera kuswala kuba kati Nyanzi ku level kwali bw'abanga amawulire gonna gamwetolerako galaga yeewaddeyo bamuwa obuwumbi 3 ne bamuwa tugeze n'ekifo ky'obwa MP nti ajja kugenda mu kkooti ayimirire mu kaguli afaafagane n'abantu n'abanuupu abaliyo yabasibe olwa ssente ezo tasobola agenda kubasiba ate nga mpulidde statement ya Nsereko agamba nti saawa eno bonna bagenda kubata anti si bonna bano banagira saati nakola ki nalivuma abantu twekalakasa just abo bebayoolayoola abo bo bagenda kuteebwa nene Hajati gundi yakikolako ekyo tewakimanyako Hajati Adija Damian ono gwe tubali naye wane wa Minsa yagenda dda mu eruzira kitalya wa n'agamba abasibesibe abo simanyi na Bangkok babya abafuzi bano navuma gundi abo babate bano Hajati Adija Namyalo bannaye eggwanga lino nze president bwali baavuddeko bawennameyaala tufugemu tukwatemu ati yejjo tukolera yatuzeyo n'agamba yabbe ekisa ekingi ekyo kyalina bannayuganda bakyagala kubeera olaba byonnabikoze naye era waliwo ab'emitima emibi abo tebabulayo naye tebajja kubulayo mu nsi emboozi ya Yesu baagikugamba tebaagikunyumiza ya Yesu nga attibwa yatuuka okuttibwa omuku ndoza yali Piraato amanya yaganeerabira yali akulira awo n'agamba kanzanyire Yesu paati kamukubire paasi ngende ku musalaba
ndeeta ogusajja nga bw'olaba Okero mbu yatta abaana yakola bw'ati ne mugamba ate ono yakulubudde emmotoka y'omuntu naye tulina okuttako omu nowakandeete kambaleetera Okero mbabuuze ku Okero nono yakulubudde emmotoka ani gwe mugamba Kobbo oyo omusajja oyo yeeyita ebintu by'atali bamutte naye nga baleese omukwasi w'abakazi omuzi wa bikolobero byonna omutemu omubbi buli kimu yali akikoze nga n'endabiko giraba bya bano eggaali baazikoppa ku ye abantu baagaana kati Adija Namyalo takutiisa kusangayo bamuwalana bijja kubaawo tebirivaawo kuba omuntu alina wiri okugamba ono simwagala lwakuba bamuwaanawaana nnyo nze nno ekyantamya abantu mwagala nnyo buli omu agamba amwagala nze kati yantama oli n'akwetama lw'ekyo kati nga talina nsonga just olw'abantu abaku-appreciatinga n'agamba ono nze mukooyo so Adija Namyalo yagenda mu makomera n'asaba abantu b'obusango buno obwangu bateebwe bwaba basavinze nga baboneredde yabasabira bonna babate bwe babanga ensonga zaabwe size zino nti yatta muntu bonna n'abasabira teyakoma okwa Adija Namyalo yagenda n'ekisawo n'abba nkoko 10,000 giwe nnyiniyo gwe wagibbako kiveewo oli naye abeere nga si kukuta buti obeera wini naye agambe nti nno bwewafiiriza naye afunye ekiki naye Namyalo ekintu ajja ekintu kyakola ekyo tekireetera abantu okuzza emisango okugenda nefunire ate bakafuna batya zino zamuwadde alina oziwoli bwe yabbako abagamba muyite eyawaaba nga bamuwekumiriri bweba yali nkoko nga yeesatu nga bakuwa esatu gyo kyalo yeetaaga kifo kinene wano waalinda ekifo kyalimu nze njagala ekifo kibaba bamuwanga kitwala bajeti ya Uganda half kuba nze gwenda naye muntu sinnawe yakuba munyumyako nti yabbye akolera bukolezi bantu abafunira bina abafunira biri abafunira ate n'akola ekisanja kiramba kati olaba okulayira bikwawedde nensaba Mukama Katonda nzaaleyo omwana mutumbe Namyalo okitegedde abeere nga Namyalo waakulu abeere nga Namyalo nze nja mutuma gombi Adija Namyalo oli mutuufu kitegedde kati Namyalo ekyo kyakola nze just neetagayo bannayuganda nze bampita taata Namyalo gwe taata Adija Namyalo ekyo nne kyonna ekinaabaawo naye mbadde gamba Uganda yeetagayo just buli region nga tulinayo Namyalo sigamba babateekeyo bakolenga wabula nga olina omutima ng'ogwa Namyalo ogulumirirwa omuntu abantu bakutte sendinga ne bakunyumiza oyo omugagga eyo ministry eri bweti nabbanja wano nakugamba prime minister tulina vice president Mulamba onoonya sibawulira olaba nabbanja akubaza abasuubuzi ne bamugamba abasuubuzi bafune sente ale sizitegeera kati abasuubuzi nalaba bano bakabanda baani balina ebintu byabwe bingi ebyetaaga gavumenti eyagala obbawa naye kirungi avuddeko tadde nabbanja nazirinyamu abasuubuzi bagamba naye kati senga baziwa Namyalo senga buli omu yafuna suubuzi singa beeyagala dda naye kati abasuubuzi be baŋŋamba nti nabbanja atuli bulala pulezidenti bw'atuwa ebintu ng'agamba temubawa nze nja kuzibawa afiirwa ki nga abasuubuzi bafunye ndoza baagala waliwo abantu nga bakolera kuba kati Namyalo bino byagaba Namyalo afiiriddwa ki kuba agenda mu ghetto n'agaba abakazi abawadde ebyalaani nalaba abasajja abawadde booda abaagala kapita abawadde nkugambye nabadde wano abantu nakugabe baali Qatar Kuwait sorry not Qatar Kuwait baagala Adija Namyalo agendeyo baliyo abantu 1,000 n'ekitundu like 1,500 2,000 10,000 asiku 1,000 n'ekitundu mu Nsaasiro 1,200 1,000 kitundu waliwo baagala Namyalo agendeyo tebalina embassy bo tebalina embassy zibalina we baddukira abatwala kati Namyalo ajja ti kyekiddukiro kyabwe ate gwe balaba yalina ku budde obuwulumirirwa ku bantu okitegedde obadde otumira ani Mao nobati Mao ndi asinga obugumu mu Uganda obugumu ekisajja walabe ku sente ye nobati no Mao sala kibadde wano nga oli omusajja banna kibadde wano nga kimulumiriza
ali mu bantu batategeerekeka Ekisaawe simanya kimulumiriza shawa ekiwulidde. nagundi ndi yagira omukazi mbu yakibbako omukazi naye nti bwino mbana olira ayise press conference namba ndio teyali yadde nti wemuba musobola muteeke muvugo amanya Martin Kayanja akatambi kakyaliko musobola okukajjayo ne mukawuliriza bulungi. Omukyala wange at the time baali bamuyita Beatrice Kayanja kati ye Beatrice Mawe yesimba okubwako mulaba abeera nnyo ne bakikeni simala ne ssawo ye size yaabwe kale kugamba omwami yerevo yaabwe yasattulula famire yange bwino naavuddeyo wuliriza ng'oba oyagadde okukiinterpretinga bwekityo bwe kyali yatwala omukyala omufumbo okuva ku bbaawo yamujja na mu maka ga muntu yali munafunafu kusifu kubanga namugamba publicly nti kiveeko ne bakyewakanya nenfuna backlash yali amaanyi nnyo. Abantu ne baŋŋamba nina ebbuba njogera ku bintu bye simanyi banjogerera ebigambo bambi Kayanja naye Mukama nannyamba amazima ne gavaayo era buli omu yalaba gyekyagwera. Naye soogeza bukyayi ekyo ekintu nakiwona. Mukama yambulesinga n'omukyala nina kati omukyala omulala nina n'omwana ajja munona naye ajja kumunona gwafuna gwatwala ajoga mujoge bw'atandika okuwona ajja kumunona ekyatwala oli kinono ajoga mujoge so oyo bwino naye atambula omukulu wamwita Kayanja ginoonya akulagirire bwe bamufuna nobati Mao eyo embeera gyalimu omukyala bamuyita Beatrice Kayanja Mao kati babinanga Beatrice Kayanja ono yali omwami we naye avuddeyo lwaki avuddeyo kaseera kano katambi kadda yazzeemu n'akola akalala kali akatambi koyogerako yakakola kati kino yakizzeemu n'akikola kyaki kimuyamba ki obulumi yagambye baggwawo yafuna omukazi anti wulira abantu mu bulamu bwe bakulabanga olina woovudde ng'ensi ekugamba nti oli mwesimbu kankweyo ekikulaga nti abantu bavaayo ne boogera ebikadde bannaffe ba Christians especially Catholics and maybe Protestants bwe baba mu church nga bagatta gwe ne mukyalawo oba omwami n'omukyala muba mwakkaanyizza nti mugenda kwewasa church sebeebuuza waliwo ayina ensonga yonna erobera bano ababiri okubeera omwami n'omukyala ganjanga awanika nti kiki noonya we bafuka maze banga noonya we bafuka ng'amaze bakubye emitima omutima gukutuse kakati ensonga omwami no lwaki ayogera bw'awulira omuntu agenda okutwala ayagala yeegwanyiza obwa sipiika obw'eggwanga kuba sipiika bw'aba si namba 2 aba namba 3 mu ggwanga wano kati namba 2 w'eggwanga aba ne chances nyingi nnyo okufuuka ne president aba ne chances nyingi nnyo ezisalirawo eggwanga lino ebiseera byalyo eby'omumaaso atubuulira kye twereetera omwami ono avaayo kuwa kika kya musajja gwe mwagala okwesiga nti enkola y'emirimu gye Nobert Mao yeeno omukazi yamubba talina buyinza kati bwe tunaamuwa obuyinza amutwala nakusiba n'akukola ki n'akusiba ekyokubadde mukyabalamuzi wano ani yakulira yowama constitution waali awo kati oba omusobola wamateeka kakati singa afuna ku buli eri ofiisi eriko ne bajeti ennene sipiika aliko emmotoka ezimukulemera n'ezimuva emabega okitegedde sipiika atuuka n'asalirawo eggwanga nga yasalawo ne Museveni amaanyi ge gaba mu sipiika okuba ku mu ntebe n'okuvaako ebisigadde sipiika y'abaagira kyova olaba essaawa eno olaba nga entebe ya sipiika enyenyezebwa nnyo lwaki nti Anita Amongi ataddewo essuula empya mu Uganda
alaze nti atulaze ku buyinza bwa sipiika bw'aba nabo ye bwonna abugjeyo n'abuteeka ku mmeeza. bano bali tebabumanyi. Baali babumanyi naye nga tebamanyi bwe babukozesa. Okay. Kati ye Anita Among akugambye nti budget mba nayo nsobola okucontrollinga parliament. Sipiika oba ne ssente osobola okukola emirimu n'oweyimirizaawo. Yali agenda mu kalulu n'agamba president ompa ssente. Yali agenda mu kalulu president gy'agende ewa Bukedya. Namugaye wange tuteekamu ssente nemuze ngenda okuteekamu. Bino tebitiisa mwami Museveni. Andi nkugamba n'alaga ku kye bayita ssente. Ababaka bo bonna balutta maguzi. Yabagamba temuddamu kwewola mu banka. Mwewole ku nsi. Ngenda bateeka mu mbeera nga banka tebanyigiriza. Nabali ba speaker abaaliko baazirina bulungi nnyo. Baaziteekanga wa. Kugambye bali ba speaker bamuwa ne budget y'okuliisa abantu abagenyi. Abagenyi bana abazzeewo. Balyenga ku mmere. Budget ebaawo. Kati ba speaker Kadaga yali mulungi era bannayuganda abasinga bamusi. Bangamba mbu yawa abantu emirimu abo. Naye kati ate Anita Among ye najjayo n'atulaga ku buyinza nti parliament ngisitulako nengisitrekinga paka ggulu zongendo gituuza. N'ababaka abatwala ne bawummuza ku birowoozo. Abawaka n'abatwala lutamaguzi wano. Nedda nze sipiika ye yannyamba ku kye yankolera si mu bangi. Oyo Era we yamusanga n'agira bw'ati. Abatwala for orientation. N'abayisomesaamuko. Namulabye mu parliament Anita Among ng'ataawulula Nabbanja ku Ssenyonyi. Leka Loopu ayogere. Muleka ateese. Zino nsonga ze. Okitegedde? So, mu mbeera eyo, Anita Among nga bwe gambye bw'okola ennyo okuŋŋaanya abalabe bangi. Anita Among yagwamu eyo ettuluba. Eri abantu nti naye nga ye yeefudde nnyo kiwagi. Anita Among nga ye ate alaga ali independent nnyo. Anita Among yakuba kampe yalagako eggwanga lino nti sipiika ne ku level ye n'ekifo kye kyalina mu NRM avunaanyizibwa ku Museveni okudda mu ntebe. Anti Anita Among bwe ziba campaign nga zaali tugeze kyenda yekyenda tubale nti zaali 18 Museveni ze yakuba. Anita Among akukakasa Museveni yagendanga okujja nga Anita Among yali ku stage. District ku district mpaye yakikola. Mao yayingira dda NRM. Fenna tukimanyi. Kuzi bamuyita nsujju. Ne bakubuuza tuweeyo babaka bameka bagamba bano nabasabira akalulu. Nombati Mao. Asanze n'emmere. Enti nasabira bano 10 era nagenda ne katuuti nembeerawo. Ne njogera n'abantu obulungi bwabwe. Yanoonya kalulu. Yanoonya kalulu. Akake. Beresikate bimukwatako. Era eggulu president bwe yaliyo yagendayo. Okay. Naye ekyamutwalayo wakimanyi. Yali ageza kulaki. Kusabira mukyala we ssente nga yeesimbyewo ku bwa mmeeya. Beatrice. Bangamba baali baamu. Ati zizo zeggayi ze baamuwa. Anti gundi before that gundi yali yamuwa. Ani. Jeno Salembo. Anti sente gwoziraba bwotyo. Yakuba ebipande n'atandika nga abamu babijjayo ne babikumisa ne sigiri. Abachapati bakolamu ne pepa bag. Kati yali yazijjawa akolawa. Kati egambye nti nno baamuwa ssente. Aba NRM abasinga kye bagamba nti baafiiriza NRM ssente zaayo batya. Bw'okwata obuwumbi bwa ssente tugeze buna n'obuwa omukyala Beatrice Mao n'afuna obululu obutawera 4. Sima muwendo gwe yafuna. Oba wali 148. Oba yafuna omuwendo mmeka musiraamu kebera ka. Kode Beatrice yafuna bumeka. Kati oli amubuuza embalirirayo wakolera gavumenti ssente oba tufiriza nfirize. Anita Among nti abuuza Mao. Nti waleeta ababaka bameka nga gwe nga bali kuko ettaffaali lyo. Anita Among abuuza Mao. Nti walaga President Museveni ndi mukyala we asobola okuwangula. Obwa meya. N'ataba yasemba oba. N'amubuuza yali waakumeka ku maanyi go. Kuba ogamba oyina amaanyi Mao. Tulage ku maanyi bwe wasimba mu mugongo gwa mukyala wo
yaleeta ki waleeta ki nga n'abadippi tekuli gwe yakubira campaign Sebamala yeekubira yeesobola Lulu Mendoza ye bamugalamizza Lulu be yali bayiga. bamuba musajja we n'agenda gundi eno ani Mbidde. mbidde bamukubira mubende mundeeyo kasande eyo munde bagalamize ne bamubuuza gwe amaanyi go n'abantu bo g'ogamba ono galiwa n'amugamba nze ngamba bugambi nkula Anita Amongo abuuza Mao ngamba nkubuulire ababaka be naleeta independent NRM nga ne munupu ninamu anti mbumao teyalina ssente naye no yalina ssente nkugambye yasaba ssente ne bamuwa ne N'asoma bazimuwa. mukazi we. Nobert Mao ne constituency gye yawangula bakola nkole na Bafuna. ku buwumbi 3 kati waki yajjayo sente z'abantu so kitegeeza abantu buli 100 baspendingibwako obukadde 8 ontegedde bayonoona ssente bwe batyo ye 8 obukadde nga 3 kati yali baali bamuwazaaki akawumbi ne kaggwa wali kati bano bamubuuza wayamba ki abali ne bagaa nti nedda naye enguzi esusse Anita Amongo n'alese nnyo enguzi okukola ki okutambula oli n'abuuza wabadde oyagirwa eyizinze naŋŋana oludini mwe temulaye ng'enguzi eri eyitiridde nnyo mu ggwanga nembaga ekyo kituufu ne tutambuza Anita Amongo alina okuteekawo amateeka amakakali okulaba ng'enguzi egira ne baŋŋamba nti amateeka tewali mapya geetaagisa amateeka ne ze anti-corruption unit nnyingi mu Uganda IGG simanya biki naye tekolebwa ne baŋŋamba bw'oba onoonya okuvunaana ku nguzi Museveni nga Museveni ng'avumiridde enguzi boli speech naŋŋamba nti omanye ekyago bya Beti bamuyitaani ono owa wano eyali owerubaga wano MP IGG Beti Kamya yakwata lisiti y'abanene abalidde enguzi mu kiro n'agimuwa tani n'abamuwa baabano lisiti n'abafulumya ne lisiti awo pulezidenti n'aga va ku bantu bange bamufulumya ssente bajja kunyiga bazitaale wabweru bakwate empola myezi mitono na Kamya ne bamuta ne bamuzza ebbali kati oli akubuuza enguzi oyagala ani abaagirwanyisa ng'ono bw'anoonyereza ku bali b'enguzi ate omugamba leka abantu bange anti bo bagamba mbu Anita Amongo mu kulya enguzi tagambwako anti yakugamba bakugambe bwe bati bw'oba oyagala okulwanyisa enguzi omukyala Nanduttu gwe baasalidde emisango n'asingisibwa omusango n'atwalibwa eruzira ye nga gugagumusse mu vvi naye ng'olina obusolya obw'enjawulo bwe wanonako amabaati anti abaleeta amabaati gano okusomera Anita Amongo yafuna amabaati omu Kasaija yafuna amabaati babiri waliwo noono Lugoloobi yafuna amabaati lwaki mu bonna baatwala ono nabbanja naye mabaati alina kadaaga tomanyi nno gwewakana nkutemera lisiti kati oli akubuuza abo bonna bomenya Anita Amongo yabawa amabaati ate naye yafuna anti tugamba bw'aba yafuna akwatibwe kadaaga akwatibwe Lugoloobi akwatibwe etegeeza enguzi eri buli wamu ekkirizibwa bukkirizibwa Kasaija odde otya mu ofiisi nga Kasaija wabba amabaati nalaba Kasaija ng'agamba ze nagafuna tewali kyagenda kunkola waliwo nno yagamba nze nagasanga ku bimba bya mbuzi zange nagasangako busanzi nengasanga mulanaga nagasanga mu luggya kati ono ye bambi ne bakwata omulanaga bambi ye yagamba ani Kadaaga yagamba yalina abantu yagawa kyaki yalina ebitunga byaleetaaga n'agaana gabawa temugajja naye baali beetaaga Anita Amongo yagateekawo era naye yali mu ebyo bukedi y'abantu bano tumanyi basula nnyo mu busiisira ebyo bakyasula mu busiisira amabaati ago kati Anita Amongo ye yagamba ebyetaago bye Kalamojja kuba gaali ge Kalamojja bw'obatunuliramu abamu n'abantu be bukedi embeera gye bali tebeeri wala oli n'agamba n'okugamba omulala n'agamba nti naye byonna nga tubikayanira abantu be Kalamojja baali beetaaga mabaati
ku musana oguli eyo naye tunadda mu nitty-gritties lwaki okwatako Nanduttu yekka nalabika yali kinini nze namulaba yagenda mugoberanga musanyufu muganda wange omukazi yali musanyufu Nanduttu bwoboga amabaati singa Nanduttu batugamba yafuna gyagatunda naye bwogamba baminisita ate basiniya ku ye nti baagabana amabaati byaliko order from above nga Nanduttu talinaako se kuba ogawulira gonna tekuliko ba state ba cabinet ministers bokka abatula mu meeting ya Monday Nabbanja prime minister Kasaijo omumanyi otegere minister of finance kakati finance naye si state ati ze nkunyonyodde ani kati waliwo ministry nazo ate nga zimukko ng'omuntu abeera wa state naye ng'atazitoosinga full minister okitegedde nga budget ye n'ebitambulirako ate asinga gwe owasimanya biki ndi wa ye ministry kizemu ndi wa simanya tourism yali baji wa sente entono munnange yali ate nga ndaba yeesaasaanya ennyo olumu tourism agriculture birina okusinga okufuna sente naye sente baziwa buwakisi simanya defense awo tozanyirangawo ICT kati bagyongeramu jejja odongo tazanya yeyagalira awo so bw'obiwuliriza onoonya n'ogamba lwaki bulemu ngisitula nenjuwa ono yeeraga nnyo bwe buzibu obwa teyeeraga eno emmotoka ya sente mmeka naye information gwe nnina bangaye bwagimwadde nga kirabo ne bwekitaba kirabo biliyoni 3 ezo biliyoni 3 oziraba abantu omuntu asobola kati speaker ayinza okutaba na biliyoni azirina speaker wa parliament ayinza okuba nga tazitowa buwumbi busatu bantu bagamba akoze ebintu bingi nga ki azimbi ayina essomero terigambwako kati omuntu azimba essomero mu community abamu byenne lyabwerere njagala nti bagamba bino bo babuza lyabwerere Bukedya wali otuuseeyo simanyi oyise Soroti olutule mu mayiro 4 n'okasukayo n'olyoka oddeyo Bukedya ne bw'ogenda e Bukedya sisobya n'abaana abasomerayo abayeeyo sibisobya kibira wa Bukedya omala kuva 10 n'olyoka edde Bukedya oba Bukedya eryafuta Soroti ani nagendayo gumu naye abamanyiyo yonna wala gwe kyomanyi omala kuyisa Mbaale wala andi Soroti omala ate kuva kati abasomerayo bava eri district Namba gye twogerako n'oma ne MP district Namba teyakoma omanyi nti mutuuka ne mugamba nti teyatuleta watusakira kiggwe nga ggwe omubaka tuba banja wekawempe watuleeterayo kaki watuleetera ki Kampala Shamimalende kaki otuleetedde ki awo zanzijayo basibe naye bw'ogamba ndeese essomero kuba yali asobola oddizimba e Kampala n'afunamu ssente naye odditwala ku kitundu kye n'azimba ennyumba eyo ennyumba nga tanagituuka yabizimbirayo n'ekisaawe ekyomupiira kyani Anita Among ku kkubo ng'oyita ku maini ye Bukedya kisaawe kwekiri balina ekisaawe mwe basobola okusambira omupiira ebitone ne bikola ki ne bikulaakulana nga si butaka kiriko seboneka pavilion akakakaati ke side ne side kyetolodde kiti kati abantu b'omu Bukedya bw'oba onoosamba nabo mupiira nga n'osimanya district oba kiraabu mumanya our home ground is Anita Among Stadium oba playground manyi kigambo stadium tukyonoona naye stadium in details kiba kitegeeza ekifo nga kibikke nga kiddukirwako emisinde kibamu ebintu bingi kyebayita stadium naye fe wano buli kisaawe osaana ekisaawe nga kya kasubi kokka stadium but it's okay tulina bingi mukataba tugenda ku stadium yawali so Anita Among yakibakolera essomero n'abawo n'ebyemizannyo so akulaakulanyiza ekitundu kye ababaka be yaleeta oluleeta nge yasomboola abantu buli mubaka ng'abayita my son mumumpeereze mu paalamenti ng'ali ku ki kabanda namulimu kabanda nalabye motoka yaki bagamba mbu emmotoka yayitiridde obunene nebbeeyi ate nalaba kabanda ono Anita Among yamugattako ettafaali ddene naye nalabye alwana naye muttabusi
ebyo byabaddewo naye ate amawulire agali mu nguudo ate bamaze ne bakkaanya Nziki. ne bagamba bagenda ku mwendo osinga ate Anita Monge bateredde naye kati anti gundi yabadde na mmere yagambye mwaba peero yimukolanga baani mwinaale mwena mwe muleeta owamu mugenda ffe nammere yabadde n'ensonga naye akakajanja gundi kakola kabanda ali ku mukazi anyoola Piero yabadde yeyogera ku mbeera nti ekyokubiri Piero yundooza gundi ye kyeyabadde ategeeza nammere nti Piero yu muyina ababaka bameka kumusinzira okukangaza okumanyira emugambe nno babaffe tebajja kumulonda tewali abayinako buzibu nti aba Piero yu tebajja kulonda naye however buli muntu aba n'omugaso enkolagana ya Piero yu ne NRM bakkiriziganya mu kalulu kano bakayingiremu bameka babiri so Piero yu ng'ekibiina balina right eteesaamuko however bandibadde bawabula buwabuzi naye okuvaayo okunaabira omuntu mu maaso kyendowooza nti kyabadde below the belt nga tekikola era gye twaweeredde nga kati olutalo luvudde ku kiri kati lwakwevuma otegeera oli mubbi Anita ali ku baloti ya gundi nga 25 libeerawo guno omwezi nga 25 guno omwezi gwe tulimu Linda Nsasa gejja ajja yenna Nano Batimawo bannanga yatandise okusagula atwale eri obukoddo lwakwanza ate yatandikidde mu atwale eri obukoddo tajja atwale eri obukoddo bagambye nti naye amanyinya amateeka amanyo gataputa bagakola ddaga parliament si yakola ate si yekka yalina okugakola ate yagamba ku nguzi bwasinzidde ayagala kugirwanyisa teri Nobert Ma ayagala agenda girwanyisize mu DP wano teri agenda gyonyisize mu DP asooka akomyewo sente ze baayonona mu Kampala kyansi yonna parliament si DP akati ogwo omululu gwalina twabadde nakibadde ogamba okugerako baweddeyo naye mbadde nja ensugundi Shiba ndo yazzeemu Shiba yazzeemu vumaavuma abantu naye nakulaba oli ne Dr. Muganga ng'omwadde amagezi amwe basale yagimuwa Shiba yawadde gundi bamuwa badde nduza nga 25 agenda tandika agenda soma AI bamwongereko ne journalism certificate nga kana akafurufu muyamba kyako kuyiga communication kati then AI kumanya bwakozesaamu internet ne technology ow'omulembe kampite wano nebaze Dr. Muganga webale nnyo webalire ddala ndi wano mu studio yange sina ngeri gyenfukamira naye webali otuyambidde ddala Shiba ebintu byagambye n'abayimbi abalala tumanyi anti baddukayo basoma badduka era Dr. Muganga simanyi engeri gyagenda kyagenda kukola gye bali nabali committed ngani abasomera no ddala saagala njagala kunoonya ku Dr. Muganga ampe interview ambulira nasembyo kebera nga ye university eyokubiri okuba n'abaana abangi mu Uganda kituufu ekyo bye basomesa n'emirimu abaana bagifuna omutwalo gumu n'ekitundu nga basoma busomi Dr. Muganga agase nti ekisinza okutwala abaana ku Victoria University ebintu ebasoma bino biri practical bisinga nnyo bino mbw ate kati nsoma swasa naga ogenda kukola wa koosi saawa yonna bagijja kumu okitegedde Dr. Muganga enkola gye yakikola koosi bagenda okugireeta nti AI nga bamaze nasoma psychology omukole kwani era abatwala aba psychology bali bameka mu Uganda nina musajja wange yasoma social science anoonyeza emirimu gyebuzi okitegedde simanyi nakumanya omusanga asamba bukebe nga abayogera oluzungu kati gundi agenda soma kosi AI artificial intelligence asomayo nikone kuka journalism katono bwalimala upgrading at leisure kati amumukiriza okuddamu okugenda ku podcast ayogera ebigambo era yamugambye agende ku Victoria University wano ku Kampala Road ayanguwe Kampala Road wano budget nga wane wadda kulerwa wali permit bagabira permit yabo eri Victoria University abantu bagenda kweyiwa wali Victoria University bagenda ano byabwerere bine bya AI yawadde abantu offer nti bannayuganda beetaaga era nze omusajja bwe nali njogera ne Muganga kale omusajja mugezi oyo cabinet ya Museveni abantu abalowoozaako Ministry of Education oba ICT Dr. Muganga amwe ICT
asobola nze wano kwayisitawo olaba kwayisitawo nga bwagikuba kati olaba ministry of education omanyi education yeetaaga okukyusa ogijje mu kino ogijje mu kiri syllabus kikyukemuko soma ebino nga tubitegeera tukya ebyaddala oyagala tusoma byakuyita ebyaddala tumala tuyitawo buyisi abantu oli omusanga from others to stigma n'omugamba kati kiko kinnyonnyole abdomeni thorax awo tuli babi answers simanya biki awo tuli bakambwe nnyo n'akunnyonnyola ekiwuka ekyo sipira bagiyita sipira kozi tutandise okugira tuli kubikulamingi nyonoona ne bakugamba light simanya light speed of light simanya biki gutwaleko mu physics gwe tuliwa ani badde kuyingira munda awo notegwe nasoma nagitandise saagala niyingira mu yingisi kale oyina yingirayo mmozi okuteekemu history tosobola nze physics kumanyi gwe kinetic energy kakati ndeeta newton zero kyagijjukira Ozimanyi. njikuwe kati olabanga bw'obyogera abaana bakwata bikwati kikwati waliwo omwami atumidde kwezi abadde awo kulambiro kwezi Robinson Sebo oyina omuntu wane Bogota akulibubi agaba kwakutumira bwate Burkina Faso kikabuka nje Burkina Faso abantu bakwagala kulalumpa Guatemala kakati n'abantu bagadde kwezi mwezi nsi tulina okulwana tuziyingiremu nga naye bwe yaziyinga bamwagala ate kati zino yatulekera Europe America oba lwaki bamwagalayo bamwagala Colombo bibuga nno musajja wa so Dr. Muganga big thumb okitegedde webale Dr. Muganga Hajati Adija Namyalo oyo Minsa Kabando omulabye mbozo ogenda zaala omwana gabamuyita batya nkyatunula mu bwana bamulamu zaala omugomo yafa Hajati Adija Namyalo nze nsaba president wano bw'oba olina ekifo ky'omuwa muwe ekifo nga kyonna kuba basobola omukyusa nze sandisabye bamukyusa naye Hajati Hadija Namyalo balina omuwa ekifo nga kisobola okusigala nga kituuka ku bantu nga kisaavinga abantu ne bamuwa minisita oba bamuwa prime minister naye na wano olaba nze njagala bamulekero bamwongere budget nange kye ngamba kuba wano olaba atuuka bulungi ku bantu be naye eri abantu babeera eri ssebo babeera mu madaraka uliriza nno abantu minisita zonna oziraba buli minisita gyolaba eriwo kusaavinga abantu just bebazifuula nti zakutuulamu butuuzi naye bakugamba wa agriculture kyo kiba kutuuza e Kampala genda e Masaka bali mu Kingdom mu Kampala oli wa water tomanyi na mazzi gye gali okitegedde oli wa energy tumanyi transformer zitambula zitya tulina ebizibu bingi nnyo abantu bingi kwegamba ate noza bamukyusa bamuweko ministry endala tulabe atulage nti nazo zikola kyala nandowooza okugaba mutima n'okuyamba mutima kukolera abantu kuba kati yava okugabira abantu abakolera bukolezi abantu bonna mu ggwanga wano okimanyi nti alinga mubaka asinga ku babaka akola ne batamugambe kati ababaka ebifo bisatu Hadija Namyalo gundi zaabwe bazi constituency zaabwe bazivaako bazirekera Namyalo ate ya Kampala yagitwala akola eya cooperative akola eya agriculture Namyalo akola eya trade Namyalo n'akola eya ministry n'atwala ebya ministry ebigwa bitalaze ebyo simanya prime minister's office simanya global office gyoyogera ku vice president emirimu gyonna gye balina budget yabo naye tebakola president kyabakola zonna azikuŋŋaanyiwamu azigale amugambe kati eno office njiwadde Namyalo fere tujja kubanja batuuze muli ebisikaati byabwe gye batula mu office bafune ebibakolamu nga abasasula budget z'abantu bonna bemmenyeziwe Namyalo bannayuganda bajja kukwagala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukwatagana olungi